nkulamusizaako nno munnaffe atuwuliriza ono ye ayo mu mikwesese embantu tosobola kunkoppa bulijjo mbiwulira kasite ebyo bimala nga tunaba kubeera nga tweyongerayo kano kandibadde nga kalango era nga kino nkikolera bantu bange aba Uganda at large nazudde omukugu mu kujjanjaba endwadde abantu abalina endwadde ezikwatagana n'ekibumba g'oyinza okulaba nga ekitiise ennyo naye muganda wange bagamba kutambula kulaba okudda kunyumya nina omukugu ng'ezo endwadde ezikwatagana n'ekibumba ekibumba kyalwala munnange nga ako kazannyo buzannyo gyali abalina kansa kisinziira kansa siteegi ki gyaliko bijangu wano mu WhatsApp namba yange wano nkonnyonnyola ebisingawo n'endwadde endala nnyingi nnyo zesandiyagadde kubeera nga ate nkuyitiramu naye gwe bwoba olina obulwadde bwonna wano Uganda waliwo abakugu abasobola okujjanjaba endwadde ezo newankubadde nga munnange tebeeranga ate era babeera bize nnyo era bakolera mu nkukutu oba oli awo batya babeera mu bulabe ng'omuntu okuwulira nti ono alina eddagala erijjanjaba kansa kiba kitegeeza nti aba ali mu bulabe bw'amaanyi okusinziira ku bye boogera bw'obabuuza ennyo gamba munnange asirise teyejjusa kale gwe bwoba olina obulwadde obukwatagana n'ekibumba kansa nkugambye kisinziira siteegi ekigyaliko nti enviiri zaggwako ku mutwe abakansa babimanyi ebyo byonna muganda wange waliwo abantu nga buzannyo gye bali jangu wano mu WhatsApp namba yaffe gye tumanyi obulungi eya Uganda at large nze nja kubuulira ebisingawo. Alright, olwaleero tuleetedde mawulire ki? Amawulire go mangi ddala era nga gengenda osooka okutuusaako ge ga Chinatown nti yeriko ennaku zino atamanyi Chinatown alabika ndowooza taliyo mu Uganda muno okuva ebule n'ebweya buli muntu yenna olaba ebadde yaggalwa naye ng'abantu bagenda ne bayimirira awo baagigula omuntu n'afuuka omuntu kwabbo waayi atusooke tuggaleko naye nga sales manager waabwe David yakyogeddeko n'agamba nti ekyali kyagiggazaawo omuntu yali asusse naye abantu bagamba ye yagambye nti omuntu yali asusse kati omuntu mu kusukka sisitimu yaabwe n'ebeera nga kwegamba n'ekyankalana baali tebasuubira kuba nti abantu bagenda kuba bangi oba n'emirimu gy'abasukka naye kati balina computer system bwe bayingiriza data waabwe n'ebirala kati emirimu gyasukka ate abantu nga bannayuganda bo bamanyi bamanyira nalubabwe otalo oba omubuulo obamanyi kati bagenda nga balonda ebintu bamansa bumansa bamanyi dowino bitano kati bagenda bamansa ebintu kukakananga ebintu byonna bikyangalanye abantu bagamba oba okuggalawo okwo kaali kakodyo kubanga bagamba nti emiwendo gyali mitono nnyo wali nga bakagigula mbu epiki ogenda oli ku bigere nodda n'epiki yo ng'ogiguza emitwalo ebiri obugaali bw'abaana wali 15,000 nedda kyemmanyi nti abantu nga bwebamanyi be bakola emiwendo egyo naye emiwendo emituufu gye tesobola kubeera bwe gityo waliwo bo bagamba kaali kakodyo kuba emiwendo luli gyali wansi bagenda okuddamu giggula goyinza ogula pikipiki emitwalo ebiri emiwendo kirala bannayuganda babakwata obujega naye singa Uganda ekyakwatwa obulaba nange olaba waliwo gwe nalabye yagambye nti nazze nga mmanyi nzize kusuubula nzireyo n'ebintu naye kakati sanze waggale yaze n'emitwalo ana ayagala nyuke ne firiji TV buli kimu era nga yabadde disappointed kuba yavuddeyo just oba na buntuntu obuli awo Uganda Museveni kyabako naye kale kwegamba kati bagiguzzemu ne bagiggulawo era abantu bakyali bangi kyekyebuuzibwa bakati balangiza okukolima yigo oyinza oyingirayo jjukira luli baali bajubisa emiwendo kati ne bagamba mingi kiregera abatuuseyo iPhone ki eyali ku sente nyingi nange njasa osanga ab'eppiki baali basabuka kikyolinawo ekirala jjukira twafiiriddwa omuddusi waffe Kiptegeyi era United Nations bamukungubagidde bangi nalabye omukyala Winnie Byanyima ono nga ye Secretary General owa UNIDS
yamukungubagidde n'agamba nti kibi nnyo era ensi yonna erina okuvaayo nevumirira effujjo erikolebwa ku bakyala. Eyamwokya ye naye agageyo lwaki masirifu nnyo? Yes fine bagamba nti ali mu ddwaliro naye amawulire ge lwaki masirifu? Nabudde famire yakitutegeeye egamba nti bali badde tebanabako kibamukolako naye nze kyendowooza nti ayinza okuba ali kumpingu waali awo kuba naye ali mu ddwaliro ali bubi oba naye asulirira kufa kuba tetumanyi ba bonna babadde mu ddwaliro naye nga lazima alina okubeera nga avunaanyizibwa. Gavumenti ye Kenya eyinza omubikkirira? Tebasobola ekyo tebasobola kubanga bagenda mubikkirira newankubadde nga ebyabwe ngaabaagala bibadde byabaagala kubanga jjukira oli omuddusi abadde wansi kati nange gavumenti yeri eyinza obuteyagala. Bagambye aba UN bagambye bawadde bwino neneewuunya ne bagamba nti buli ddakiika 11 wabaayo omwana ow'omukyala attibwa mu nsi yonna. Domestic violence balina kuzuna abantu bafa nnyo bakishe neneewunya buli ddakiika 11 wabaawo omwana ow'omukyala attibwa mu nsonga ezifaanaganako bwe zityo naye nga already bo batutegeezeza natugamba nti omukyala ono abadde wa mugaso nnyo eri famire ye nga bagamba nti abadde yalabirira maama we yalabirira abaana be abadde nti yasasula school fees ezaba kizibwe bwe kwegamba kale okufa kwe kitegeeza kulese eddibu ly'amaanyi nnyo era omukyala Winnie Byanyima Secretary General owa UNIDS yakivumiridde nnyo era ne UN nemukungubagira nnyo omukyalo ono yafudde mu mbeera embi ennyo naddala nga engeri yafuddemu etyoboola eddembe ly'abakyala oba mu kulinnya eddembe ly'abakyala. Kati ono jjukira baali ex muba mwayawukana kati abadde alowooza talifuna muntu mulala omanyi koyo ono ebbo bali babbo tetuyinza kumanya kale byabaga oba baali badde baddiŋŋana oba babadde baddiŋŋana babeera on and off teri amanyi oba babadde nga kugamba anyway teri ayinza kumanya naye nga kibi nnyo kyonna kikiri tewali nsonga lwaki yabadde amukoyo omulala okusigaza ofa yabadde bo bali amaanyi kubanga omuntu watukira ogula amafuta n'agenda n'aleeta n'agakuyiwako n'akuma akabiriiti n'obengeya omuntu kwegamba gw'obeera naye mu buliri muganda wakiri okubamu akafaananyi mugamba bebi wange mbe twakola ebiki bye baakolanga kaakati omwana w'omugenzi tamalayo emirundi omumanyi tamalayo emirundi junior yagamba kati siniya empozi kati yagamba takyagala muyita junior engeri siniya gy'ataliiwo kisinga okunsesa tamalayo emirundi gundi Kasuku yagamba nti taata we tamalayo emirundi siniya mbwe yamulekera ani yamugamba mbwe akuume junior yamumulekera naye omwana amususeeko naye yagamba juzi balabika amususeeko tajja kumusobola kaakati tamala emirundi junior yabaddeko awo ku channel ya Zubeda eya YouTube Zubeda fenna tumumanyi ng'agamba nti ono TikTok ono eyafuuka omuyimbi ennaku zino Winnie Wamami nti ayina bye yali agezaako yali amuggyako interview ng'ajjako tamala emirundi junior ko ye nti omuyimbi oyo Winnie Wamami ninabye nali mutegeeza ebigambo byange tamala emirundi junior yakasukayo tamala emirundi junior oyo si mwangu kubanga yeekisingako ne gundi nono omukyalo naani Donizera beeyagalako oyinza okukisinga gwotayagala kuba beeyagalako bayinza okuba nga nze kindowooza ayinza okuba yali sitanti naye agamba mbu Winnie Wamami abalenzi abamuwa 7 abawa obudde naye ye yali offering emitwalo 3 mitwalo 3 munaamulaba kyamuli yamba tamala emirundi junior yagenda n'emitwalo 3 yali offeringa yamuweereza yamusisinkana message oli n'agana omusisinkana naye nze sikaki nanga musajja ngaba 7 ngaba abawo obudde nze nali mu 3 naye nze manyi omusajja w'amalo nange simwagala ayina amalo sigambe talina amalo naye nze musajja w'amalo gambe simwagala w'amalo kachogamba Winnie yagana tamalero amalo sigambe nti alina amalo ugambye omusajja w'amalo simwagala nange mbeera mukazi mugaana tekitegeeza tugende mu maaso kaakati munaye be bamanyi ensonga zaabwe naye bateese bulungi kaakati Shakibu tumumanyi mukyala Zali mwami Zali
Shakib Lutaya. Mukyala wa Zari, mwami wa Zari. Left, right, center, something like that. Mbu mukyala ex we anti Shakib alinayo omwana naye. Alinayo omwana ng'omusajja. Omusajja tabalirwa bwana, mumubala mwana. Yinza okuba alinayo abaana. Mbu omukyala oyo ex we yaweerezako Zari message. Omwami ng'asuuliridde nnyo obuvunaanyizibwa bwe kati musajja mulala yamukolera obuvunaanyizibwa. Mukyala mukulu yaweereza mukyala muto, aliwa mukyala mukulu ani mukyala muto. Era oli kuba gwe yazaalamu omwana. Naye bona ebintu ebyo nabyo bibuzaabuza. Gwe n'owasa omukazi nga gw'osembeyo okuwasa naye nga mukulu kw'oli. Gwe wasooka okuwasa era aba akyali mukyala mukulu. Kigaana. Nze ngamba era emyaka giba gimu asinga emyaka yali wadde mukyala mukulu omuto ye yali wadde mukyala muto kati kale mukyala mukulu kale mama w'omwana wa Shakib yaweereza Zari Hassan message omwami afe ku mwana we bambi asuuliridde nnyo obuvunaanyizibwa ninaka okagundi ako nakalabyeko ng'amugamba nti omusajja omulala stepinze in mbu yatutta obuvunaanyizibwa okulabira omwana wa Shakib. Kino kiruma mu ngeri emu oba endala. Kasita message yagituusizza eri ku source. N'agiwa bbaawe namugamba agenda alabirira omwana. Omanyi abakazi abamu bayinza okwerabiza omwana atatuuka n'akulangira ki ky'oyita ku mmeeza. Kasita oyo yennyini gwe bawadde message. Noga toweera tokola ki? Owaaye. Okitegeera kati abadde amulangira biki ennaku zino abadde amulangira nga alekeredde. Kasita yamusonyiwa. Nale Shakib yawandiisa obubaka nga azaamu mwana w'amaanyi okuze nnyo biki mbu nkwagaliza okufuka omusajja ow'omulembe ennyo tugamba waka bw'obadde ayinza obba nga ajja kwerevisinga atereere. Nedda ekikulu kiri bwe kiti tetumanyi nnyo biriwo wakati wa Shakib n'ono gwe yazaalamu omwana oba balina obutakkaanya tebalina butakkaanya oba ki ekyabaawula oba oli Zari yasinga ensumika tetumanyi kale byonna biri awo kubanga Zari eri ate naye akulaga Diamond eri yakolaki ate neeno nayo kati onayingira waki Shakib nedda kati nkitegedde Shakib ali mabega w'ekyo ekintu akirabye nti Zari aleeta nnyo Diamond mu nsonga zino n'amukkakkanya n'aleeta gwetonaka gwakunze nkategedde kati gwe tokiraba nga alina ebyabiseemu ekifaananyi wakirabye nga ayambadde ne mutaana bonna bana bali smart ogusaze ogumaze nedda nze mbikuba left right and center nkimaze juzi twayogera ku Bindeeba omwami wa Ray-P era nga mawulire gatambula nga wali beyagala ne Kasalini kusaasira ono Kasalini waffe owa Serugga mawulire gafuluma twakimanya era bayeyagala naye nga ye Kasalini agambye abadde asirise nnyo naye nkigenda omwogeza nti ensonga zino batandise ziyingizaamu abaana be Kasalini kusasa yavudde n'ayogera yewozaako abaana kibacunya bambi ate nga ye something we ase yali wakati we na Bindeeba agamba tewali kyali kibaddewo wakati we na Bindeeba bali bamanyiganye kuvanga singa ebintu ebyera bituteeka mu face 12 nga bamanyiganye ng'era bamukwana era akkiriza nti yamuyita baby kubajjukira vidiyo ze twalabako nga amuyita baby look in the camera baby see me agamba tewali na kimu kyali kibaddewo ebintu ebyo wakati we na Bindeeba bali bamukwano ekigambo baby buli omu asobola okikoza nga bw'ayagala kale naye ebintu ebyo njagala okuwulira Mukama Katonda naddira n'abituteeka mu feesi wano abantu abamu bayinza okubulwa bibawoza tumuveeko tujja kubitegeera era kwe twabitegeera tosobola muvaako galiwo amalala g'olinawo tumuveeko siina namalala kanve wano kubanga omukazi bambi yakakasiza ensonga ze naye gwe bw'oba tozirabyemu gwolereza olwogwa mukazi muno simanya naawe naye Bindeeba mukazi muzadde